mu bulamu buno bw'oba oyagala kuwangula towala n'abawanguzi. Kiwandiike. Mu bulamu buno bw'oba oyagala kuwangula towala n'abawanguzi, kubanga olwedde erinnya lyabwe oliwulidde bawanguzi. If you want to win in this life, do not hold grudges with winners. Don't dare the winners. Kati Yesu tumwetaaga bwetaazi so si kumuwakanya. Era kyova olaba kati guno omuliro ogwasituse, buli alimu omusota ali mukayana. Buli alimu omusota ali mukayana. Every anti-Christ is quarreling. It's a big debate, but not in the church. The church has opened the ears and the eyes to see and to listen. Who are we? Wano tuliwo nga baani? Wakkiriza Kristo n'osigala nga bwe wali? Bwe wakkiriza Kristo wayingiza ow'amaanyi, tokyali oli. 1 John 4:4 ndagaano mpya gye nkusomesa. 1 John 4:4 ebbaluwa Yokaana esooka essula nnyonyi lwakuna. Bayibuli ega nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Tebakulimbanga nti bagendaga nti ali muggo w'amaanyi nga twali kyomegga. Tewaliwo kye bayita ky'amaanyi nga tekinnaba kukola. Amaanyi galabikira mu buwanguzi. Ogenda kuwangula eno yo sizoni yo. Ogenda kuwangula ebigambo byenjogera byakupakira amaanyi, bagenda kwewuunya nga buli akugezaako ali mugwabizaayo, buli akugezaako bikukoonako ne bibaddira mu linnya lya Yesu. Weetegeere, si buli Tom, Dick and Harry nti ajja kusimulizeeko ebitoomi. Atalina mutawaana tagenda kufunamu buzibu, naye buli alina omutawaana agenda kufunamu obuzibu. Twali munafu, amaanyi go tegategerekekera ku mulimu gwo. Azini ekyokubanga osiika capati tekitegeeza nti oli munafu. Buli kintu kirina entandikwa. Abantu bangi abali mu kibuga balina za akeedi nga basiikanga capati, nga baali batembeeyi, nga baali bakozi ba waka. Amaanyi go tegapimirwa ku kyoli mu kukola kati. Amaanyi go gapimirwa ku kye wayingiza mu ggwe. Amaanyi go gapimirwa ku kye wayingiza mu ggwe. N'olwekyo litafeeri n'akulinnyako n'akukinako, kubanga gw'otundira ku kadaala wabweru awo ate yalina edduuka eddene. Bw'aba anoonya engeri ennyangu y'okuwa matukayo atandika okusamba ku muwunda.